but for specifically issue eri mu idiro ya no. I want to believe nti Secretary General wa no Rubongoya nkwano gwemwe ali busy mu kaluluke ate nga nalina okutwala y'emikono gino. Okay. Nalina okuteekera president we aya ate ye nali mu kalulu. So kati nige bandi bayirenge electoral commission yenda amukobera abagire mu vetting. Vetting yalina kulala. Anti nololwe benzo okumukobera. Ngazirawo vetting yalina kulala. Nololwe benzo omukobera ye ngazirawo. Ekyo kikulu ino. However, ezira otola kwa abatono ino ku bantu abali kwesimbawo nga bali benda ku emikono nga jigera. Otola kwa abatono ino bona bakirozizaako. Nze wano nali ni meya wa Jinja City o wajema. Yes. Batukoba electoral areas. Emikono ameka atano. Kati gwaivu a student of English yakoba meya we nti tulina electoral commission gondi areas nga Jinja City ibiri. Elwanero. Tulina Jinja North ni Jinja South. Tulina imeka ibiri. Na akoba nti aye bayinza okukoba ati tulina isatu because of the MOPs. Na mukoba nti mu Jinja South tutole mu electoral area imeka ibiri. Tuongere kune ya Jinja North twafuna emikono ebikumi biti. Bisatu. Chikumi. Bwe twajayo batukoba ati twende emikono Rwenda. 900. Batukoba atano from each electoral area. But now the issue of defining an electoral area became a problem. Twairayo. Being inti tuzalibwirwa budumbuli tuidi mu bulungi n'abantu batwidi. Twatandika okuba nga tunonya ki emikono. Era emikono twagigeza twafuna emikono 10 na lusanvu na abiri oba na 8 twatwalayo bad verifying batu nominating. Oli kumfuna bulungi. Kyatuuka ono ba nominatingira gundi Bugembe. Oyigiye kyatuukawo ku Meya Ayubu. Emikono yayo etaweza. Ba nominatinga ku saawa 3 daki daabwire ngaizeyo kuleta ki emikono. So ekintu eky'emikono okuba nga tijigera. Waliwo obuzibu obwa electoral commission, gabawo obuzibu obwa interpretation of the electoral areas, gabawo obuzibu obwa ifo tuli kunonya ki emikono. Nze ebyo tuli kwenda abiringirira. Nze bwe nawulira amawulire agomoga n'abatuuliriza natiire ino. Kubanga akakiiko ak'ebyokulonda akatwalibwa bya Mukama olunaku olwaleero tibaliikola olw'omukaaga. Ido olwasande tibajjakola. Olwabalaza akakiiko kona kali kuteekateeka maka gaako kubanga kali saving aba candidate ku Lwokubiri n'Olwokusatu. Ngekolera. Oba abantu balitegera kyendi bakoba. Nti leero baligaka. Nido bajja kuba ki mu kyaki obagaka. Olw'omukaaga akakiiko kona. Mande. Yes. Akakiiko kona kajja kuba kali kulingirira emizindalo gyemereire gitya. Tenti dino ditereire ditya. Kino kitereire kitya. Bali kuteekateeka mukolo gwa Lwakubiri na Lwakusatu. Galiwo time eyoku verifying emikono gino egidye. So mubumpi bagimaliriza. Mubumpi omukulu bakamwega yakulya. Nze tidiku. Nze ndi ng'omusomesa otematema. Abaana bo bakozesa sinali yeyo. Eje mejatuka. Ifabati. Bazira presidential candidate. Ifatu zira presidential candidate. Yeah, tuzira. Era bakirangirira olwatu. Twesimbawo 1996. Twesimbawo 2001. And we tested the water. We do not want to go. Tienda kulimba abantu kumuzinda. Nti tuli kujja mu kalulu. Oli kumfuna. Twena kugezesa. Mizani. Kugezesa mutwena tubeku ni vibe.
okozese obuwumbi 8 ogwe omala ogwe anga tofunye na ba MP batano oli kunfuna bulungi je mabatano banyizoka basobola okaluba that's why I'm begging everyone here buli alondera mu Jinja North aikirize tubenga tuba batano so ngamaliza kwisheyo Morgan chobanku saba ngamaliza kwisheyo there is a possibility eyokulookinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. That possibility is there. However, two things must be known and clear. Yes. I've never trusted Rose Rubongoya. But then you pion katini jeba where is the chiwandi? Nti tujaju kwogera kubala abandi. We are looking at contenders. Mwenda kuchirala akobye. He is talking about NUP. One, because he also appreciates down Omutimagu. It is the biggest opposition contender. Yes. Era gwe tulina musubi nti NUP egatwala obukulembeze. Gwevu tojja mukoba discussing individual oba ekibina ekizo lemerayo notwala bakabatano. Kyo o discussing ekyo. Ayikwenda discussing abandi beirenga kitufu. Babamba ku okuzana batasamba wachi. Exactly. Advantage gye balina jobobo na nchogeire era nchiramu. They communicated to them. Wakali olwa balaza. Gwaivo, let's not assume nti Electoral Commission waile balikwetekera bire. Office edindi badigaire. Okuverifyinga emikono mwami Bogere na bweine nambe y'emikono okusinzira ku yo communication ey'ekibiina demuli kunoni. Ezira district gye bali kunonya mu mikono ndowooza district 50 ndowooza. Kitegeeza nti we babanga batwaire emikono in 36 districts kubanga okuverifyinga omukono nga mutuufu ki kutaamu bwa voters number oba national ID number okumaliriza emikono 30 in a particular district kitwale dakiika nga 4 abaana baba batyaime ku computer. Mogani ndikwenda kubuuza ono wajja ku mobile money ng'olina sente ngero olidenda bwamu mpeke bako bati kuzira ku network be yaja ku verifying amikono kiyako ekyo kirenge anti ndikwenda amulaga nti oku verifying abakozesa internet nga internet ya testing ako under normal experience ya Uganda internet evwaku ni ku bank twamala olunaku lulamba ngeri down waivo chendi ku Electoral Commission with experience not as omukozi wa Electoral Commission but ngo omuntu eyesimbye okwakola gaine nabo nti wobanga otusize emikono nga weno de kakasa nupu chebe ekole buli mukono gwe bali kutayo sawa eno muyaka bona basoke bagwe verifying nga mutufu mu Electoral Commission nga woko byoti Ayubu is it Ayubu niwe mweno so verifying na isi no ekyo chetwakola nga woko byenti Ayubu yena dali dirobye yaira yesawa isatu that was beyond working hours kati mu Electoral Commission bwotwala your files do ni documents sido on time the burden will be upon them oba